Kutuukidde olwaleero ng'amawulire agatambula omukulu yayokyezza emmotoka. Yes sir. Kyavudde ku ky'okwokya emmotoka era lwaki yayokyezza emmotoka? Kuba kati ffe tanso okugamba twagala mmotoka. Mwagala mmotoka? Twagala mmotoka lwaki yayokyezza? Anti kaakati emmotoka gye yayokyezza yaani? Yeye. Ani yagyokezza? Ye yennyini yagyokyezza. Kati omuntu alina nsobi kwokya kiki? Anti abantu baamuwagira ne bajja mu bivvulu n'afuna ssente n'agigula. Kati lwaki agyokya? Nedda kati nga bwe bamuwagira n'afuna ssente bakirizibwa ogizzaayo. Bagizzeeyo. Okugizzaayo kwe kumuggyako obuwagizi. Lwaki? Anti tosobola kwokya mmotoka abantu gye bajja ne basula nga bakuwagira. Gwe n'ogiveeyo n'ogyokya bwokya. Ali kakati olaba ebintu bino bagamba nti bw'obanga ekintu si kikyo tokkirizibwa kikubaganyako birowoozo. Kati yayokyezza mmotoka yiye ate nga yagadde ategeera bulungi nnyo ng'agikooye. Kati gugenda kwokya ki? Kituufu abadde ategeera bulungi nnyo n'amaanyi. Kati nedda kati nze njuki ki atagiyina? Tosobola kuva eri n'oyokya ekintu ekitayogera. Ate oba ng'okikooye nedda engoye bazookya bulijjo abantu ate no ebintu nnyo ddala mu bazungu. Kati engeri gy'abadde ng'agendagendako ebweru ye London simanya luddawa ng'atambulatambula mawanga ago bwe gatyo. Kati ndowooza yakoppa embeera zayo nti kiwe kikaddiwa okijjako okitegeera n'otesibako nnyo bintu bikadde. Naye ate kufa abantu batabayina abakiwa kikola amawulire naye nga bantu ababa babimanyira nti buli mwaka guggwako bafulumya ebikadde ne baleeta ebipya okitegeera. Kati kuffe ejja bba nsonga ne ku bantu ababimanyire si nsonga. Lwaki teyagiwadde ku baana be? Waliwo abantu bangi awo Coach Clement wali talina mmotoka, Ibula Kabadiya talina mmotoka bangi nnyo. Lwaki teyagibawadde? Kuba ne bwe yagiwadde omuntu ate sinaagitunda asobola okugulamu akamotoka akalala akatini oba n'afuna entandikwa. Anti kaakati nze mu byonna bye mmanyi kiba nagamba nti nkola binnyumira nti siringiza bitakola ki bitankwatako. Kati osanga ye nga yalina ensonga lwaki yakoze ki yakikoze bwatyo. Ate buli muntu aba neki n'ensonga ze okitegeera. Kati ezo nga zo ndowooza zo nga gwe omuntu atali nannyini kyo okitegeera. Naye nga ekyo kireke omuntu yakoze kyayagala ne bali nabo beeyi ate yaani yamuwanga ki. Naawe ogambye toyina lwaki teryakikugabidde gwe muganda we? Ate kati ate nze ebyo binkwatako naawe zinange nja kukola nfune eyange. Ayo gamba muno ye amuganda we kyeyamuwa yakulese ku bigere n'ayokya emmotoka n'akuleka ku bigere. Njafuna wakituuta otya ng'olaba omuliro gukwata emmotoka gy'otayina ng'oli agyokya? Yabadde musumba osanga yabadde yinza okumutuusaako obuzibu ku accident. Manyi mulimu nekiro kifuukire ekizibu ng'oli akulaba ng'otamwa nakyo naye nga kizibu gwe ng'okimanyi obuzibu kiyina okitegeera. Kalina laba nti wanaagimpa eyinza okunzita. Tekyakulumye? Ate kinnumira ki? Lwaki abampa kikadde ekitambula kipipira nga kizikira bweso segamba etambula ezikira lwaki etambula epipira ateyagala mpe kikadde ate kigenda okunzita. Kati olinga agamba akuwa empya bwe bangeze naye nange kibona musabe wuyo mu kamera akulaba ekibesera motoka abantu banyivu bagamba baagala mmotoka. Pentagon bagivuddeko baagala mmotoka. Naye bagamba toyinza kubanja gy'otawuna okitegeera. Oli emmotoka yazeegulira nga zize okitegeera. Pentagon basonda nsonde bagamba n'emmotoka bagisonda okitegedde. Bamuwagira yawula okuwagira n'okusonda bompagira si gwampa kyengenda okukola mu ssente zange. Pentagon bagisonda nga ne kayiniwezi ez'amasimu nezibaaka akawunti kwe bateeka ssente. Yali akubya akabbo nti ngenda kugula mmotoka bweti nti musonde. Naye gwe mukulaba okukwo mmotoka eyo badde ogirabanga eri mu mbeera ki? Nedda nagambye sigenda kubaako bintu byenjogera byesitegeera. Mujjagera mumubuuze mumumanyi mumubuuze ku byemmotoka. Kale yagigula ssente meka? Sekindeese wano ndi kibebi simanyi kwana bwompaani wana malayika. Ate ensonga zino zikwatako nnyo. Lwaki zikwatako? Tukubuuza tino tuleme kwogera bintu byetalinaako mutwe n'amagulu. Era sibiinako mutwe n'amagulu. Kale lwaki obiteekamu? No gwe biinako mutwe n'amagulu. Lwaki sibiinaamu? Oli muganda emmotoka bw'ogiraba wandabyemuko mu kavidiyo yabadde mu mbeera ki? Simanyi ojja mmubuuza. Nze kindeese waliwo music
nina ennyimba empya ez'okulimya yinga nina ne vidiyo empya egenda okukolebwa egenda okuteebwa essaawa yonna yonna ekyo nga tukivaako abantu amu bye boyogedde nti nno yabadde anoonya mawulire kituufu yabadde anoonya mawulire ogamba bulijjo amawulire gakola ayosa motoka yakacyozeemu anti yakwokya emmotoka mmeka mu kugafuna nera tumwogeddeko mu kugafuna abaako byakola ebyenjawulo ogamba omuntu nti anoonya mawulire nti ekyo kintu akikola n'afuna amawulire ndamu n'akikola n'afuna amawulire naye nze simanyi motoka gye yayogezaako era yeesoose kitegeeza ate nga amawulire gakoze ki gabadde weega kitegeeza ate kyemoka tekikola amawulire bakintu bakikola amawulire kuffe okitegeera abataziina ne ku muntu nga balina emmotoka kikola amawulire naawe luli bwe yali agoba Jackson yamugamba nti nenkwamu mu mutwe gwange oyinza obutagusobola tolowooza nti nno alina ebizibu bingi obudde buno anti kati akantu kaali kabagezi bukaye like nti omuntu osobola kyomulowoleza naye ng'ate yalina oba ebyokulowoozaako ebisukka kwate byomulowoolezaako kitegedde nti omuntu nga sa kifumiitiriza sa kitegeera naye nga ye bweziba ntalo alina ate entalo ezawaggulu nga sibye ebirate bituukako n'essaawa ziri mmotoka kati oba tegamba nti nengukuwaamu wenza ba kyomulabiramu ng'ate yabuukawo dda naye newe ebyo biveeko nga bimugamba naye bigamba waali ate akwano bamu musobo babuuza bimu kyeyawulira nekyeyali ategeeza nga tumaliriza ku mmotoka katinye bw'abeera nga emmotoka y'obuzibu atandise kwokya mmotoka ne mutavaayo mugamba nti kyakoze kibi bw'ali yagala okwokya ennyumba taligyokya anti kakati olaba mulimu ebintu nga olina okimanya from day one kujjukizeemu kufa ng'olina amagezi tegakola tegaweebwa tegakola bakoya muki magezi tegakola kati ebyongamba musimanya mbu ate nemutamwa bwemuti simanya nnyumba amagezi tegakola eri naye gwe oli muganda wo osobola omutuuza ebbali n'omugamba waayi muganda wange kino nakino jjukira ali mu butaala ffe muyinza okuba emuyitiriddeko ng'osobola omukuulinga wansi anti era ekyo tekizimu akagulu kuba kyemmanyi nti essaawa zino si we butalo bwagamba mbuno nti kyeyakoze kyekyamaanyi ennyo okusinga byakoze okitegeere ko kati ate nekiyakoze kiki kati ebibeerawo nawe omuntu akola byayagala ddala nga ekintu akiwuninga singa yokyeza yamulala ate waningambe nti olaba nti avudde kumala ayosiza n'ebintu byaba naye ekiki siya naye mu njogera gy'oyogera olinga agamba nti wayogedde naye tagenda kuddamu kukikola nti yategedde bigambo kibeeza omugamba nga mugamba kuki ye nga ye kumbeera eyabaddewo andi kati olaba ekiriwo nina oluyimba olupya oluyita omupalanye awatali ensonga olulala eninja ezo nyimba azinonyeyo ku YouTube channel eriki Pro-Official bajja zisanga basubscribinge ne ku TikTok account nekozesa eriki Pro-Official enyimba zange ziri okay abamusabe emmotoka bagambe tutya ngo bwogamba kale anti kujiga n'ekigambo kyayogera Pentagoni ya nnyoko kaiuze emmotoka ya nnyoko abamusabe emmotoka mubagambye otya emmotoka ya nnyoko lwaki tolowooza nno feemu emususseeko kukyaki feemu bwekususukako ekukozesa ebintu ebitali bya bulijjo andi katulaba birabe naffe tujja kimubuuza ye nga ye ate nono kyaliwo nawe kyaliwo kikyo ojja mubuuza ne owaaye ennaku zino Fik Gaza ng'afukidde muganda wa kayinja mu ngato buli wamusanga abayagalamu kuba bukubi Fik Gaza ne Alien Skin bafaaki lwaki Fik Gaza ayijjanya nnyo Alien Skin bebamanyi ate Fik Gaza yaliko kyaliwo Fik Gaza yaliko kyaliwo kyali wange nekati kyaliwo amatenze mninako obuzibu nali nyambyeko naye obuzibu buvaawa okuwaki ye ne Alien sibimanyi kubanza olaba bayira omanyi bakisinga mu ntalo za bintu bibi nka nnyo okugamba nti nkola ekintu kisalinaako obuzibu oba kumanya okitegeera kujja kubeera wana eno olaba omuntu nga alina ekintu kyakola naye nga alina byayisaawo ye nga yomu
kitegeera kati gwenge mukana zotakola ki zotamanyi kakale saawa zino nze Fik ne Alien bemanyi nnyo omuntu kunyonti okitegeera ate mu kwemanya kwabwe nze sibeerayo nga bakola ki oba saliyo nga bakola ki nga beemanyi naye lwaki essaawa zino nyingira mu ntale zisiraki zitamanyi bwe bagera ku makya ne beebonga kuba ne basira ne bewazihaaga nga gwayogera bingi kati nze ndikidde simanyi kukola ki nkola binyumira tebinkwatako ebyabwe leero mazaalibwa ga mukulu Kodwayi nga Kodwayi omugamba happy birthday to Mr. Kyagulanyi Sentamu more life more blessings kikyo singa omwagalako kyosobola omugamba ku mazaalibwa ge gano ng'ovudde ku bya happy birthday Bobi Wine abeere bulungi nga fotuli kikyo mumanyiko ng'omuntu nze buli muntu mwagaliza kirungi ekisenga okitegeera era nga kidebetize simanyi kuwalana kati just akole byayagala okukola mu mirembe gye nga bwabyagala siminaako buzibu aye nange oli byayagala okukola nga nze omuntu oluyimba ndi kibebe simanyi kuwalana lukubye nnyo Uganda yonna buli wamu balutegedde olina kyolufunyeemu olina wolukutaddeko wogamba nti wano anti kati olaba essaawa zino luyinza okuba nga lukubye naye kati kiba kibi nnyo okubeera nga wakasimba aye noyagala okungule okitegeere toyinza ofundikira nga okungudde ebitannakolaki ebitannayengera naye ate nga bw'oba mugumiikiriza ekyo kino kituuka mu budde bwakyo olina okikungulira ate ofuna kiralo nze manyi nti nakulirako mu kyalo ewajjajja nga tugenza okuwummula naye nga batugamba nti bw'onoga emmwanyi nga tezina kwengera nga nto bibeera birerya naye ate bw'ogina ne mala okwengera ebaamu omulamwa kati saagala nnyo okwevuga sipiidi te mwe yaba tuuse nga kituufu nina olukungulamu nenda kuba nkyayimba endala zijja nnyingi owa eziriwo kukasuka ennyimba nga 6 zonna gye ziri ku YouTube eri kikulo time ojja tutaba kimu kyekole totera kuyimbayimba ku bivulu lwaki nakyo kyengambe nti saagala kwevuga sipiidi ate mwana mulimu n'ebikuga bingi nze saagala nnyo bintu byakuleemu nsabiriza obuzibu okay owaye Alien Skin abasinga muganda wo bagamba alina amasanyalaze agabawa abawadde kolabo tetukulabako nga akuwa amasanyalaze agageto geetaaga ate kati olaba ekiriwo buli muntu atwala ekintu ekyakyagalamu nga bwakiraba ekitegeere si bwe kiri era baagala amasanyalaze bagafune bweba nga agaagadde okitegeere naye ate nze niyo kimu kyenjagala oba okubaako kingamba n'abantu nti bwe mba nkola ebintu byenkola mbikola nga ebiki ekitegeera mbikola nga ebiki buli kimu njagala kimu kiwe nga kituusa okujja kigiri mu kaseera kakya kati akatuufu ekitegeera beeko mu buyimbi omu gwe nkubuuza yeba gyali ekataloko akola ki akuba buloka ze bwayimba kasita okitegeedde kati tekikola makulu nnyo okubeera nga bakuwadde ekyontole kyogenda kuzzaako kati nze kola kyange tembera wetuuse nga ana walina kimukwatirako yenayina nabankutte okuba nkimanyi nti mu lugendo luno bangi nnyo bosisinkana mu makubo ne bomanyi botamanyi bakola ekyo kyasuubira kitegeere kati nzeti nkola byange aba yegasseeko mu kuyambibwako kwange ananyamba nga nange bwentambula naye kutuula wamu ntintuule nindi gundi ankolere kino bankolere kino waliyo olugero olugamba nti Prophet taba muzira ku kyalo kye tugambe nti naawe tomutwala nti alina amasanyalaze lwakuba muganda wo amasanyalaze mangi era nawe ogamanyi ekitegeera naye kugambe kiri nti nno wate bwalumpa nemu okuzzaako ng'akwongera olulala lwaki fukengana abayimbi abatumanyidde ku zikolabo bayimbi ki bamanyidde ku zikolabo musajja mulaba nze oluyimbi lwa kibebi si kolabo si bwe kiri ate era sirina muntu yagamba mboni nti tuluddemu tusobola okutulinga nga lwetuwendinze kabiba nga lwasa otuwending kitegeeza nsobola okwenyimba endala nyingi neziza bwezityo then bweba kukunyambako ankwasizaako bukwasiza so si kubeera nti nno nina kubeera nga bano nti nenyimba enkadde zina bazikolemu okola mwana si mwindi wakolabo mwana nze nyimba byange kati abayimbi mubamanyi nawe gye bali eyo
ngani bantu baagala okumanya eti betegedde engato gwetuuka nga yamanyi nti atambula muzikola bwe bakole kolabo zaabwe gwe mulimu abayimbi nga oba yajjanga kolabo naye tinobuuza ati ate akiganyira mu lulutawo naye munne buli mwabako n'ebibalo bye kalisaga ayingiriza muno negundi bintu byakwatako amanyi mwine byemwagala okusunaasula naye ng'ate byebyo eriki ayimba bibye ate akola bimunyumira musanyusa Owaya bali bagamba nti Muganda guno omwaka tagenda gumalako nate olaba wuyo atandikidde mawulire ali mu kookya mmotoka akola biki buli omu ayogera ku ye obagamba kakigambo ki balinde gutandise agenda gutwala paka waggulu andi kati esinze Katonda naye kayinjuma kigenda beerawo nkyaye aye n'abayogera yennyini abantu amikigera kola ki kigenda kuddako nkya kati nze buli kyenkola manya nnyo nti leero luwedde naye nkya ki ekikola ki kyekigenda obbyakwaffe ntumu kyankya kati be abawogera weba nga eba Katonda era munnaye basobola okwogera kyebaagala naye kalinza atali Katonda sinza kujajinga muntu nti tagenda sobola kintu tagenda kukola kintu tagenda kukola bwe kiti kitegeera tubanje gwe akasembayo kituufu ennyumba ya Mama Guddo mwagizimba ate nze nali mbasabye okusikiriza okuzimba ennyumba ya Mama Guddo bwe mutyo mwali mu kivu ati ngamba nti tewali mu kivu lwekyo kirimu naye ngamba nti naye nvudde nkugamba nti mpasire tegenda kuzimba ennyumba ya Mama Guddo kale byakomawa mujja mubuuza siriiko naye ng'olinayo walabako nga basima omusingi mujja bimubuuza naye kale mwaka yatudde mutugaologekekigamba ogenda omubuuze nti ennyumba etuusewa oba eriwo ate nze bikwatako naawe temutuvuma nti ennyumba zayayanyoko batutuze okugabanya ssente nelugezigezi lwebajjuddeko gwe bagaye muna ennyumba ya Mama Guddo ya nnyoko ogenda obuuza oli